nkwaniza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera nga kujukiza nti subscribe ate werebera okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleeta videos empya. Ekiri ku Entebbe International Airport si birungi yadde n'akamu. Ku Entebbe International Airport kigambibwa nti omuliro gusaanyizaawo ebintu eby'obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Kigambibwa nti waliwo warehouse ebaddemu ebintu ebyenjawulo ku Entebbe International Airport era nga byonna bisaanyeewo omuliro guno. Kigambibwa nti eno warehouse ye yaba Das Handling Agency era nga abazikiza omuliro guno bagezaako okulaba nti bataasaako ebintu ebiri mu warehouse eno. Kigambibwa nti mulimu documents ezirina information ow'enjawulo era nga wa mugaso nnyo era bagezaako okulaba nti bazitaasa. Era kigambibwa nti mubaddemu ebintu ebirala omuli ebya National Medical Stores nga mubaddemu obutimba bw'ensiri era nga buno baabujja ebweru nga badde bagenda Ministry of Health ebadde egenda buwa bannayuganda okulaba nti bagezaako okulwanyisa endwadde nga malaria n'endala. Kati kigambibwa nti ebintu bino byonna byononekedde mu muliro guno. Stay tuned and don't forget to subscribe. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons.